Mulindirira program Kooti y'Amaka ku Star TV. Atulangidde obugumba olw'okuba tetuzaala. Okusinga okumbonyabonya n'abaana bano tugende tukwe ku ttale. Mama wange yafa ne taata wange yafa mbadde sisoma. Ono ye mwana gwe ninaye kafuusi simanya banditamu nezaala omulala batomanya Yambi mufunye era kakati ngenda mu kubalina amasaka. Buli Lwakutaano ku Star TV kwokka ssaawa 4:30 ez'ekiro paka ssaawa 6. Nange omulongo Babirye Sarah buli Lwakutaano ku Star TV kwokka. Okyali ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo Babirye Sarah gemanya gange tukyali kasangati abali emabega saba tukendeze ku maloboozi bwe tunakendeza amaloboozi fenna tujja kuwulira bwe tutagakendeeze fenna tetujja kuwulira mwebale kujja mwebale kubeerawo mu bizibu bya Kooti y'Amaka. Mama amanya go gwani? Amanya agangeze Florence Nanziri. Oviridde ludda wa? Masajja Kibira Zone Salama Road. Masajja Salama Road. Bakuzaala wa? Banzaala singa obukuya ng'oyisize Kasanda. Oyisize Kasanda. Kirungi. Nsonga ki ekulese wano olwaleero? Ensonga endeese ya mwana wa mwannyinaze ono. Si wuwo. Si wange naye kati wange. Bamumpa wa mwaka gumu ng'agenda mu myaka 2 awo. Nnyina n'amunsuulira. Asuule wa ssenga w'abaana. N'abeerawo n'akula n'asoma. Yali aweze emyaka 9 n'alwala omusujja. Nga nina ne munne era amuddako naye ng'ali wange era nnyina yamusuulawo. Nembeera nabo ne mbatwala nga ku ssomero. Balwadde emisujja ne babajjanjaba mu kiriniki yo. Ne tuvaayo empiso ne zaabika zonna. Baba kuba empiso? Ne zaabika. Waayitawo emyezi 3 okugulu kuno ne kutandika okugenda nga kusuulira ono ng'oli ateredde. Nga nze ndowooza nti abyekoza. Baakukuba omusu wa ndowooza oba nga ddagala ffuku ebyo ebibiri. Kugenda kugwamu amaanyi mpola ne kutandika okukola embaliga. Tekuggwangamu maanyi amanyi lwakuba kweweta kuti. Ngamba ng'atambula ggwe okulaba. Kwali tekuweddeemu maanyi naye nga kwesise naye nga kukyamye kuti. Ng'akyakutambuza ne kutuula. Ng'atambula bulungi. Kati ne ŋŋenda ew'omukyala eyamukuba empiso ne mugamba omwana wange. Okuva lwe nnabajja wano. Omwana ono okugulu kunsobedde n'aŋŋamba agenda e Mulago. Ne ŋŋenda e Mulago. Bwe natuuka e Mulago ne bansindika mu ekisule. Ne bamukuba ekisule. Ne baŋŋamba ebintu byonna tulaba biramu, amagumba malamu n'ebinywa biramu naye ezo si mpiso za kwiniini. Ntandika physical therapy. Ne ntandika physicals emyezi ng'ebiri nga muoba buli Lwakuna na buli Lwakubiri. Nagendayo emyezi 2 omwana lumu yali alinnya obudala n'anvaako n'agweri n'azirika. Eŋŋamba bino nno sijja bisobola. Nzirayo ewaka ne ntuula. Nenzirayo ew'omukyala eyamukuba empiso. Olwatandise okuzimba ekintu kino kitandise okuzimbulukuka. Ku sayidi ya kabina gye baakuba empiso. Wano bwewati wano wekiri wano. Ku kisambe. Wano bwewati mu mbiriisi wano. Ekyazimba bwe. Kandabe ekifaananyi bwe kiri. Kati nenkola ki? Nengenda e Lubaga. Amina kwata. Amina kwata. Kigenda ne bamukuba ekisule. Ne bagaba byonna omwana tulaba biramu naye kiki eyo si mpiso ya ddagala. Genda mu physical therapy. Ne bamukubangamu namalayo ennaku 5 nga buli luvannyuma lwa ssaawa 6 bamukuba misuwamu n'eddagala n'empeke eya padano. Buli luvannyuma lwa ssaawa 6 namalayo ennaku 5. Ne nzisasula ne nvaayo. Bwe naddanga ekintu kyeyongera kuzimba. Kati nga ye bw'asoma. Lumu baali ku sports day yaabwe nga tuli eyo Munyonyo ku ssomero ly'e Munyonyo ne wabeerawo Hajja Kyomo. Naŋŋaana y'omanyi omwana wo mutwale ku Kkoso. Ku Ntebe Road. Ne ŋŋenda ku Kkoso. Ng'era ekintu kizimbye kiti okugulu kwakyama nga atambula ng'omukadde bw'abeera bw'ati. Bwe natuuka eyo nga baŋŋamba genda mu ekisule era bamukuba ekisole.
Ngabagamba tulaba ebintu biramu byonna. Naye kiki? Kati Linda nga bampa ekitaana bangamba Linda ayinza okuba kansa. Nga nninda nga nebaka ku kitaana. Nkeera nga bamukeeza mu theatre. Nga basala nnyama wano bwe bati. Ngabangamba kati ddayo male weeks 3 okomewo tulabe ekinaava mu nnyama eyo. Konze kale nebanga naye ddayo jjanjabe ekyo ogundi olwo lwe baatunze tubaasaze ennyama. Nzirayo nga nzijanjaba wantu nga wawona. Kati nga kujjako akantu katono bwe kati nga kalinga kaleeta ng'olusigasira lutono nga wabambukawo ennyama. Kakigenda kigaziwa kagenda kagaziwa kavaamu musaayi. Weeks 3 bwe zaayitawo nga nzirayo ku Koso. Nga bangamba maama musajja muzungu simanya bamuyita n'erinnya ndyerabidde dokita waayo. Nga ngamba maama omwana wo fayini kirungi talina kansa. Kuba onyama twagitutte mu Amerika ne bagikebera talina kansa. Naye fe oyo mulwadde tetumutegeera. Oyo mulwadde wa pisogo ogamba afuula kugulu kuno ekigere ne kikola bwe kiti. Ndowooza otulaba bulijjo tubisiba. Nze mbadde mbiraba n'okugulu ne kugwamu amaanyi. Naye oyo mulwadde azimbye oyo tetumutegeera. Nange era kyovudde olabanga kyensoso okukugamba kuba mbajjanjabyeko. Kugulu kugwamu amaanyi ne kulebera nga kugenda kuva mu position era bakusiba ne bakukomyawo. Kati nangamba naye tujja kirongoosa konze kale nga bangamba sokoddeyo onoonye ssente okomewo nzira ewaka noonya ssente nga nzirayo ennaku ze baŋŋamba gwe baasoosaayo mu theatre olwagira nga banga nti ate maama tetugenda kulongoosa mwana wo ng'olwo afunye wano akantu ate akewagise wano mu mugongo. Aŋŋamba kiki nga banga naye kalifoomu amuyisizza bubi nnyo. Linda bw'anaabazze ng'olutujja mukuwa nga ntya. Bamukomezaawo ssaawa nga 7 gwe baayingiza essaawa 2. Bwe baagira nga baŋŋamba mutwale mu CT scan. Omwana wo bamukube tulabe akantu kano kali tulyoke tusale kino. Ngamba buuza CT scan ya ssente mmeka nti ya mitwalo 4. Natema mulanga ne mbagamba munsiibule nzireyeeko oba afa afe sirina ssente. Okutuusa omuzungu yanga nti maama tokaaba. Nze ngenda kukwata ssente zange nzikuwe otwale omwana oyo ku imaging center bamukole CT scan. Ng'akwata ssente nga anzikiriza manga ng'asayininga ssente ze nga bazimba. Nga ngamba linnya mangu taxi ogende mu tawuni okomewo. Nga ninnya taxi nga ntuuka ku imaging center awo ku CPS. Nga bangamba ffe wano tutukola ku mwana muto. Gende Kololo nga nfuna booda. Nga ninnya nga ngende Kololo. Nga bangamba tetukola ku mwana muto. Nga bangamba funa booda ogende Nsambya. Nga ninnya taxi. Nga ninnya booda nga ngende Nsambya. Zaali ssaawa nga 10:01. Nga bagamba bannange nzize naye baŋŋambye omwana ono baagala CT scan. Kati nga bakola ki? Okutuusa abasawo banga nti nenga obudde bugenze. Okutuusa lwe nakola ki? Lwe bambuuza nti olina emitwalo 35. Nga bagamba bassebo weeziri. Nga bangamba genda ku ddirisa osasule. Nga nsasula CT scan emitwalo 35. Nga bangamba tulinda awo tudde bajja ku 11:00 nga bangamba yingiza omwana. Nga muyingiza nga bamukola CT scan nga bakola buli kimu mbwangamba ate nzirayo ku Koso musungu yaŋŋambye ebifaananyi abyetaaga. Nga bamukuba bifaananyi nga tuddayo ku Koso. Nga omusungu enkeera nga tusulawo ng'enkeera era gunze kwe yakeererako maama ebifaananyi babirese byo bakoze bulungi. Ngambye mwangaga naye kano akantu keewagisewo weewagise tekali kali lwakuba kali kumpi n'ensiku naye omwana ono kiki ekimuluma. Naye nga batubeera waka akoona omutwe guno agukoona bw'ati ekiro kyonna okutuusa lwe bujja. Naye nga batubeera mu ddwaliro takoona mutwe guno omutwe guno era keekana akantu koolaba wano kati kadde kaddugavu nnyo kagenda kakendeera. Ekyavaamu ng'agamba maama nkubuulire omwana we sijja musobola mugende mu Cancer Institute e Mulago ng'atuwa tutransfaringa ng'atuwa bbaluwa nga ngenda mu Cancer Institute e Mulago. Natuuka eyo nga mbawa bbaluwa nga baŋŋamba ffe tetukolya ku bya ddwaliro ddala naffe tulina okuddamu musala ennyama nga baddamu ng'era bamusala obunyama nga bampa weeks 2 nga nzirayo ewaka bwe zaggwako nga nzira nga baŋŋamba omwana wo talina kansa naye bulwadde kyobo ddala. Kati kyenva nsaba bannange abawuliriza n'abamulaba yeeyongera kuggwawo luli yali atambula kati ennaku zino yenna yabuubuutuka yenna emabega eyo yonna mabwameerere takyatambula nsitula musitule takola ki buli kimu kyonna akikolera awo ng'ate abadde atambula.
n'okusoma abadde asoma kuba kuno enetaamu gy'atasomye abadde yagenda mu kyamukaaga naye enetaamu tagisomye lw'amabwago n'okutambula katasobola. Anti bikulaba kirabe nga asituka osike sikaati edde waggulu bweti kuba kati guno omukono gwonna gwaba buse siina mukwatira kati fuba nga afukamira obikule ng'olabye guno omukono bikula nedda mukutta wano omukono gumuluma bikula amabwa gano. Mugongo ate kano myaka 3 ntambuza omwana ko mugongo kati ko kaweddewo kabadde wano kuba kati olaba nti kabadde kaweddewo naye gano tambuza kati guno mwaka atandise oba gwakuna oba byambaji mu kubimpiso mwezi gwa kusatu nentandiko nedda gira eno wansi bikula eno wansi gano amazzi naye gavaawa gano kiri saidi ano kiri saidi kati wano lino lyeri eppya eryazzeewo yababuse wano eppya gyabadde yeebakira kati wewafubutuka amazzi kati ate ayina gano takyayambala mpale takyakola kinteekawo obuteesi kiwerewo nsaba buyambi bannange olusabe bangambye gende wa mulongo babiri ajja kutaasa kati nalino eryawaggulu era liringa lino bwe mulaba naye mbonyebonye n'omwana nzijanjabye omwana tawona simanyi kiruma mwana nekitaawe kati myaka atandise gwakusa twali wansi simanyi kibaluma Star TV program koli koti ya maka omulongo babiri Sarah gamanya gange badengezaako okufuna ekifaananyi ekyawamu kuba programu engeri gyeri ku YouTube kati erabwa abantu mu Uganda ne wabweru wa Uganda. Kati abalwadde be twakateeka ku YouTube waliwo abatukubira amasimu nga bali bweru wa Uganda nga basaba okubajjanja era tuli mu kusonda tiketi ezibakola ki naye mukazi wattu umuluma mmwe temuli eyo muli wala amaba gano ga mirundi ebiri gali saidi eno ne saidi eno waliwo eryakajja erivulula amazzi naye tebereza obulumi omwana ono bw'ayitamu ku myaka gy'ayina ne bwe yenkana ne bw'afaanana mutuufu onoonya nekyotandikirako nga tokikola ki baka tulina okujjanjaba amabwa okuwona okulya kwennyini kuba kati mulabe amagumba eno mu mugongo yonna geesimbye akati bannayo omulwadde bamuleetewa mulongo naye nga ne mulongo yennyini okugjako kaaba obukaabi nga talaba kyakola ki kyatandikirako kwe bayita okuzaala. Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange yani amanya Kathe owulira otya mukwano kabina kakuluma nnyo oyagala kulyaki wangi oyagala chips n'enkoko Amina nfuneyo chips n'enkoko nfuneyo n'obutunda okuva lwazze mulina kye mwalidde tulina kyeyalidde okugjako waliwo omukyala eyandeese ali wali eri amakabi yeyatugulidde capati ne soda kubeera yeyasasudde ne boda eyatuleese n'amugulira soda awo bwobwedda gwanywanywaako capati yemulemye wano mbulaga awulira nga awali amabwa bw'alya olaba nga yeeweta nnyo naye ate simanyi kiki kuba ne taata w'omwana kati myaka 2 ali wansi atandise gwakusatu simanyi kibaluma amalwaliro gonna ge mbadde nsuubira okusookeramu galambuludde n'ogamalayo nga simanyi na kyakwogera zonna ebbaluwa zaazo era nzirina buli kimu kirina n'ennaku zino twaddayo era emulago ne baŋŋamba muzeeyo ku CT scan ne babinzijjako nti bajja kutuulanga eddwaliro eddamba
banoonye obulwadde bw'omwana bankubira essimu naye tebannakubira nze nabakubidde mu nnaku zino ne baŋŋamba tujja kuddamu. ennaku ekyafaanagana wangi mikwano era okyaddayo waka n'otula n'okaabambu kubanga toyina mmere. mwe abakyala mukyaddayo ne mukaabambu kubanga omusajja yayenze. era mulongo mpulira mbugujja mpulira ekintu ku mutima kyaka mulongo simanyi nakumanya kyakkola ng'abaana obalaba bali wali bazannya. byolabyeko ne byebatolabyeko byonna mba nabyo naye nsaba Katonda tulabe engeri gye tugenda okujjanjaba omwana ono kuba nze amazima essuubi obwedda mutunuulira naye nga ekyokukola nkimanyi mbadde mmanyi kosu era gye mbadde ngenda omutwala. Labanga ekosu baabagoba wali ku Ntebe Road. Manyiwo. Nga ne ssente atodde n'akuwaako. Mukwano gwange yenna ali eyo ng'olina amagezi g'osobola okumpa wanika omukono njagala ku mulwadde omulamu si ku mulwadde ataliiwo. Naye ng'akoona omutwe guno ekiro nga yeebase akukoona bw'ati ng'alina by'ayogera ebisitategeera. Tutandikire ku sayidi ndala. Bwe tuba tutandikira kuba oluusi abadde ayogera ffe temutusobola twamuyingira twamumala twamugyamu tetukyamuvaamu ne bwe munaakola ki nga bw'ayogera olw'emulago nonoonayo ki nnaku zino biseera bino byatandise okwogerayo. Mbuzizza bubi. Star TV program Kooti ya Makabonto ennuma omulongo babiri Esara gemanya gange nyongera okwebaza Ira Petroleum Jelly nebaza mikwano gyange aba Shanta Beauty World nebaza mikwano gyange abekasangati abasobodde okujja mbungi bwe muti saako n'obuyambi bwe mutuwadde. Mama w'abaana saba abawuliriza abo era bw'oba okaabira kubanga mulongo yitamanyi kyagenda kutandikirako. Bamaama bataata bakojja basenga ne baganda bange mwenna mbakubira omulanga ayina obuyambi bwonna oba ayina w'amanyi oba ayina kyayina kyonna bannange mbasaba muntaase kasita ekizibu mukirabye mbasaba muntaase munyambe. Omukyala eyakuleesa aliwa tumukubireko mu bugalo mukwano munaye mukubireko mu ngalo. Webale kubapakira, webale kubaleeta, webale nabagulira kyakulya. Mukama Katonda akuddizeewo. Program Kooti ya Maka Kasangati wooli katukomewo. Program Kooti ya Maka omulongo babiri Sara gemanya gange nyongera okwebaza mukwano gwange olw'okwerekereza kano akadde n'osobola okubeerawo n'osobola okulaba kyonna ky'osobodde okufuna kyonna ky'osobodde okutuyambako mukwano osobola okuweereza obuyambi bwo ku 0752 10 11 13 ne 0776 10 11 15 tuba tufuna obuyambi obwo oba osobola okufuna nze kennyini mulongo n'oyogera nange nziddamu essimu za mulongo esooka eri 0752 10 11 13 essimu ya mulongo endala eri 0776 10 11 15 tukyali Kasangati. Mama amannya go gwani? Nkyala Nakabugo Harriet. Oviiridde ludda wa? Mu Bibbo. Bibbo kiri ludda wa? Kakerenge. Kakerenge kiri ludda wa? 18 ez'oku luguudo ki? Bombo. Muzzukulu ono muzzukulu mutabani wo y'ensonga lwaki oli wano? Ensonga lwaki ndi wano bannange olw'olwalise nakusanyuka nnyo okusinkana ne mukwano kubanga nafuneko omuzira kisa yaŋŋaanye nti olwali ojja kutya obeere wano Kasangati.
asanga naye nabadde mpeddemu amaanyi omwana wange oyo obulwadde obunyabonya alina obulwadde obumutuga n'agwa eri asooka kumeketa manyi bwamutandika butya mulongo ebyange biwanvu eby'omwana oyo yatandika nga wa myezi 9 olumbe lwajjanga yaabwe lwejjanga eyaabwe nemuuba mu ddwaliro omusujja tebagulaba nga si mungi nga kasujjasujja katonotono bwe kati naye nga tavaako macupa era olumbe olujja nga lumalamu mazzi kati olume ne lugenda mu maaso bwetubwetyo era sijja kwogera okulandaganya nnyo kati awo netufuna omwezi nigweyongera naaweza omwaka omulamba n'ekitundu awo n'abeera bubi nnyo 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 netugenda mu ddwaliro Namaliga oba omulayo ne bampa ekitanda kati bwe bampa ekitanda naye oba olw'okuba obujjanjabi obungi ennyo bwe baali bamuwadde omwana wange n'aziika mu kifo ebyekyalo bannaye n'abeera n'asinga n'omusajja omukulu nga tayambala wabula okumwambaza obwambaza ku sikaati n'awanvuwa n'akoma muno bwati ne tubeera ku kitanda wiiki ennamba baali bagenda nakumpeereza mulago kati ne bafumbanga kyayi batuwa kyayi ekiro amazzi agookya nenkwata omwana wange neŋŋamba kasita mwana wange kamwettire nakwata amazzi agookya ne munyiga omwana wange mukasolo ke nga muvaamu ntungo nga bwe yandibadde avaamu omusulo ng'obukungu bwe bukunkumuka nenyiganga omwana n'akaabanga ne banjawula ne muwoodi ne bampa akasenga akange nga tebamanyi bulwadde mwana njaga kulaba maama nenzira mu kasenge kange nga buli kiro ntuga omwana wange oyo kasobole okunywa kyayi kasobole okutowolokuka naye nga buli lwenkanyiga kafubutuka ntungo ze zivaamu netubeera awo ne batusiibula nga kakendedde ne tukomawo eka era telwakomaawo era nga bwe luba lujja omumwa gukyama ne gudda eno ena n'ekyama netandika okuzina obuzinyi akasolo ne konna ne kabeera bwe kati n'omukono gwako n'omugulu kwako byonna byonna ne byereega bwe biti nga bwatikka ebisige bwatikka ebisige omwana n'akula n'olumbe olwo newabaawo omuntu ku kyalo omuzindaalo newabaawo omuntu ku kyalo n'agamba maama nakabugo talwaza era n'okufiisa tafiisa awo netugamba kaŋŋendeko mu kiganda netugenda mu kiganda era nga bwe tugenda mu kiganda byebimu era byebimu baŋŋamba dogo nengula enkoko nengula buli kimu ogula embuzi embugo amata mwenge muganda buli kimu bimanyi bulungi ayagala kusumikirwa ebintu ng'ebyo ng'omwana yeeyongera kugonda kati ebyo nembanga abiwumulamu naye akamuteekeko ate mu kizungu neŋŋenda mu kizungu bantu nga banvuma mukole mu kizungu ezo nsimbu tugenda mu kizungu ne bamuwa amakerenda lwabamuwadde amakerenda olumbe lumutuga emirundi nga 10 nembeera mu miranga owulidde kati bwagenze ngaakulakulamu bwe yaweza emyaka 4 n'atandika nga okuwulira epikinga eyo ngejja oba emotoka ngejjanga gyagwa mu luguudo bw'ati ngayagala emutomere owulidde nga mulongo sikyatambula mbeera waka nkuuma mwana nga ne bwe bafuirwa ku kyalo siziika mbeera na mwana wange nekimubeeramu mpaka emyaka 7 nga nkuuma mukuume owulidde n'okutuusa nakati era bwerutyo bwe mutuga tumeggana mulongo sikyalina kasente n'akagoye kenyambala bampakawe buli kasente kenkola mwana wange oyo omwana tulwana oyo gwolaba nayagala okudduka ne tulwana nanziza wansi nange nemuza wansi ne tulwanira ddagala ebyekikulu era wano yagwa luli namukuba ekigolo obusungu obungi ennyo nekwata n'omuggo nemukuba kandaba omwana agenda kunzitabuzi aba n'amaanyi mayitirivu nnyo oyo gw'omwana gwolaba
Nantambula nankwata nanyenya nanyola bwati nanetoloza bwati nengwa ekigo nange nemusuula ekigo era neluwa lutalo lwere taata we ngaali wali etafaayo kati ali ku ddagala kiri omuwa eddagala bangoba mu ddwaliro nti teyetaagisa makerende obulwadde bwalwadde si bwa makerende abula oba tabula abeera wewaka siriiwo anatambudde abeera mu luguudo tatuulako waka maama akomawo ddi maama antwale mu ddwaliro maama akomawo ddi maama antwale mu ddwaliro abeera mu kkubo ayogera ng'atambula oluguudo n'alumalako ayogera yani gwani amannya go gwani Katerega Chiwa Poboman mbuyeddira mpologoma mbadde manyi Poboman weddira mpologoma era obulamu bwe ssente buli gwalaba mpa ssente kati buli omu nangamba nti omwana wo bamulogera mu ssente Chiwa osoma yali atandise okusoma kati n'atawaanya nnyo abasomesa kale nga buli lunaku ng'ekimbe kiyinza okumukuba emirundi ng'esatu abasomesa nga bamutya n'abaana mu bibiina nga bambi nga babidduka kiwakano ka kino ki eno 7 kati eri 8 kati ekiro kyakensajja olwamukubya emirundi 4 ekiro era lyebbwa eryo era gemabwa gano oli ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange kirungi Chiwa talinga bali betusoose okufuna akyatambula akyayogera akyasobola okukola kyera basobola okujjanjabwa mubensuubira okujjanjaba amangu ajja kuba ye nga betusabira ne bali abalala okubeera obulungi lwekyo nsaba mukwano gwange yonna gy'oli ng'olinawo obuyambi obw'enjawulo otuweerezaayo ku ssente ntusobola okujjanjaba abalwadde bano mu buli mbeera zonna maama osaba abawuliriza bakuyambe mu ki n'abalabi ba Star TV kwata ebiri kwata guno gumpe abawuliriza ba Star TV kunyamba ku mwana wange ono kuba mbadde ntuuse okukoowa nga sikyalina kasente sikyalina wennimira sikyalina kwegama nga ndi awo ntyo owulidde bwenfunayo kenkozeeyo nengula akamere bwenfunayo bwenkola kale ndi awo ntyo kubanga bagamba omwana wo lwaligwa mu luzzi oli bitebya era nga lwatandise okumukwata mbeera awo ntuula awo nga nkuuma mukuume sitambula oba lumukubidde wiiki era ntuula awo Star TV ye TV gy'oliko program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gambanya gange ebyakiwa bwe bityo ebibadde saako ne baganda baffe abalabe tubadde nabo inshallah olunaku lumu tujja kukomawo ng'ate tuba balaga nga bateredde mbagaliza okusula obulungi mikwano gyange mubeere bulungi mweraba lindirira program kooti y'amaka ku Star TV atulangidde obugumba olw'okuba tetuzaala okusinga okumbonyabonya n'abaana bano tugende tukwe ku ttale mama wange yafa ne taata wange yafa mbadde sisoma ono ye mwana gwe ninaye simanya banditamu nezaala omulala batomanya yandi mufunye era kakati ngenda mutwalire Masaka buli lwakutaano ku Star TV kwokka ssaawa 4:30 ez'ekiro paka ssaawa 6 nange omulongo babiri Sarah buli lwakutaano ku Star TV kwokka.